Ate ddyo essaza ly'e Lugazi litongozze ebikujjuko eby'emyaka 10 egya seminari ya St. Joseph's Nyenga mu misa ekulembeddwamu Musumba Christopher Kakooza. Omugenyi omukulu abadde minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'ono asabye bannaddiini okujja eddiini mu ekereziya okujiza ku mutimbagano ogwettanirwa abavubuka. Abakristo bakulembeddwa mu minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo byetebe mu misa y'okutongoza ebijaguzo by'emyaka 10 egya seminari ya St. Joseph's Nyenga mu ssasa lya Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe. Aneeziddwa Omusumba Christopher Kakooza ne Viika w'essaza eryo Monsignori Charles Kayondo n'oluvannyuma n'assa omukono mu kitabo ky'abagenyi emisa etandise n'okusimba nnyiriri. Mu kubuulira Omusumba alambuludde emirimu emikulu egya seminaari yo n'asaba abantu okujjumbira okuzidduukirira. Kati emyaka giweze 10 seminaari eno ng'eteekateeka abasaserdoti era ng'eteekateeka abantu ab'omugaso ennyo mu ggwanga muno. Emisa eno yeetabyeko abaayitako mu seminaari eno. Oluvannyuma lwa misa basonze ensimbi ez'okugula amadirisa ag'ekizimbe eky'ebijaguzo ng'abantu omubadde ne bannaddiini baguza amadirisa nga buli limu lya $5,000. Minisita asiimye emirimu egikolebwa mu ssaza lino kyokka n'asaba ekereziya okukyusa mu ngeri y'okubunyisaamu enjiri eri abavubuka okugijja mu kereziya okugiza ku mutimbagano. Njagala evangelization tugitwale ku social media, omuvubuka kati waali kati bagandikire mu kyaki tubanoonyeyo gye balaze. Enyamidde olw'obusibufu bw'empisa obuli mu bantu ensangi zino buli n'abavubuka abalumba amasomero ennaku zino ne bagabba saaka abalumba bannaddiini nga bakolako ebikolwa ebyekko ku seminaari y'Enswanjere. Nteekateeka gendayo nkya esseminaari yaffe y'Enswanjere agabbi gagiyingiddemu ne gatematema abakulu abamu balina mu ddwaliro ne bappa ebintu ne bagenda mu kitukuvu. Ebintu bye bannange tubiwakkanye tubirwanyise. Annyonnyodde engeri seminaari yo gy'amulambikamu. Nze nabala wano emyaka 2 senior 1 ne senior 2 kye nafuna buli wamu banteeka njaawo ate buli omu abatagala nveewo. Aguze amadirisa 20 nga buwadde ensimbi obukadde 2 era n'alamulula entematema yaazo. 5 zigende ku mirimu gya bishop gyaliko ebirala emingi. 5 zigende ku cathedral waliwo kwaya eyetaaga okwambaza. 10 zigende ku magali 20 gwe twagambye.